Ky'Abafirisuuti baali bagumu, baali beesize essajja. Goliyasi yali muwanyi nnyo nnamige ow'entiisa. Dawudi kabambi kali kato ne kayimirira n'ejjinja. Munna kaali kamwesize Mukama kajja bambi n'obuvumu. Kali kato ne kataba na kutiisibwa. Envuumulo kakeesize omununuzi waako onekacanga canga envuumulo ne kataba na kutiisibwa. Akaana kamukuba n'atala tuka Mukama n'amaanyi. Kamukuba n'atala ntuka abantu be ne basaasaana. Mukama yagolola omukono gw'omusajja kufa ng'embwa. Yasinza lubaale Katonda w'ekale mbu amulwanirire. Ng'akyali kyesisiwaza omusajja kufa. Abalungi nsanyusa okubalaba mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mwebale okujja, mwebale okubeerangawo. Ntuuse muleeta eddakiika 2 olw'ebitonotono ebibeera emabega w'emizindalo nga bwe mubimanyi. Naye nebaza Katonda kubanga ntuuse. Njagala kwebaza Katonda kubanga anganyizza okujja. Leero tugenda kuddamu tudduke emisinde emiyitirivu puroguramu nga bw'erina okubeera. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 5 omwezi ogw'omunaana omwaka gwa 2022. Ogenda kuwandiika ekitabo kya Mathew essula 11. Tugenda kusoma olunyiriri olwa 28 n'olwa 29. Mathew chapter 11 verse 28 and 29. Bwe tugenda okujja ekyokuyiga eky'olwaleero. Gwe wenna awulira nga olwaleero ndeese enjiri eyaba NUP, ndeese enjiri eyaba talina bibiina, ndeese enjiri ey'abalina ebibiina nga muli eyo mutuyidde mukooye, ndeese enjiri nga y'Abannayuganda mwenna abawulira nga mukooyera nga muzitoowereddwa temumanyi kyakukola naddala mu byobufuzi. Ndeese enjiri mu Bible and politics, mu byobufuzi ne mu mbeera eza bulijjo nga mbaleetedde solution. Aba NUP muyina eyammwe mu kyawandiikibwa kino. Mukama mpe ekisa nsigazeewo obudde obunnyonnyola ekyawandiikibwa kino. Aba NUP mujje mu package yammwe mwenna mbateereddewo gundi. Anti bagenda ne bagamba bwe bati ab'e Kampala mwe mujja kudda wali ku mmeeza eri eyawali. Anti kati olwo ntandise bannange. Ab'e Kampala mujja naye gwe ow'okukyalo ne bakusanga ng'oli ku mmeeza y'ab'e Kampala. Ab'e Kampala mwekka mugenda kudda wali. Kakati bannaffe ab'e Masaka mwe mujja kugira wali wammanga wali. Kakati mmwe ab'okukyalo abaatyabye enku abaakimya amazzi mugenda kudda wali wammanga wali awali ebijanjaalo n'omwenge omuganda. Kati ab'e Kampala ate abava e Kampala bo ne bali mu kiri eniwe Kampala naye ne bakukwatirayo. Kakati mwenna mbaleetedde emmeeza aba NUP mugenda kudda wali muyina emmeeza yammwe wali. Bane musooke mulindeko waliwo wano ekintu waliwo wano drone mulindeeko banna. Hello. Yes sir. Kale. Je n'abadde akubye nga ndi wano ndi mu muzannyo.
je nakubye mbadde sisobola butasituka nga je nakubye gwe je nakubira nosigalawo. So wama mbadde mbagamba nti nno buli kintu tugenda kukitereeza. Enjiri eyaba NUP weeri, enjiri eyaba ebibiina ebirala weeri, enjiri ey'abatannalokoka weeri. Kwegamba ffena tugenda kuva wano nga buli omu afunye kyafuna mweno message y'olwaleero. Aha, ate saagala ayingira mu mmeeza etali yiye. So wandika ekitabo kya Mathew essuula ey'11 olunyiriro lwa 28 n'olunyiriro lwa 29 nga NUP kyekyokuddamu ky'ebyobufuzi ebibonyabonyereza eggwanga ebbanga eddene ng'owulira okooye nnyo ebyobufuzi bikutamye, jangu osembere mu NUP nga bwe tugenda okuwulira ekyawandiikibwa ky'olwaleero. Maureen Skin Care kyekyokudamu bw'oba olina ekizibu ky'olususu ojja contactinga Maureen Skin Care yekka yajja okukutaasa. Tulina retreat mu America, tugenda kubeerayo nnyo omwezi guno. Ennaku z'omwezi oyinza n'okugenda kati bo ne bakusangayo, osobola okugenda kati, naye tulina ne Heroes Day nga 13 ate era bye bikujjuko ebijja okubeera mu America ezo ennaku zikwataganye, naye tujja kugenda mu maaso na buli kimu nga buli omu Mukama bw'anaamusobozesa. Kikyendeseeyo tulina omuzimbi, bw'oba nga weetaaga omuzimbi asobola okukolera ebiriyo, osobola okujja mu kabokisi nenkuwa ennamba ye bw'oba tosobodde giraba ku page. Nzikiriza Katonda nga ajja kukolera bulungi. Now katugende mu bubiriwo. Okusooka byonna njagala okutegeeza mwenna bannayuganda, most especially abanene mu gavumenti, abanene mu UPDF, abanene mu poliisi, mwegendereze nnyo omuntu abakubira nga yeefuula ASP Asiimwe. ASP Asiimwe Bible and Politics ndi omu. Basiimwe bangi eriyo Asiimwe Bravo oyo naye ASP Asiimwe Bravo oyo gyali. Naye Bible and Politics, ASP Asiimwe Bible and Politics, mutabani wa Katongole ndi omu newankwadde nga batabani ba Katongole bangi. Kyova olaba bw'ogenda bakuggyako gundi ez'enjawulo okuliko organizinga nti yeggwe, bakuggyako finga gundi zino ozirina weka, bakuggyako emmunye y'eriiso ne bakola kugamba basobole okuggyako newankwadde musobola okufaanaganya ebirala bingi naye waliwo ky'olina ekyo ky'owekka. So ennamba yange y'essimu omuntu takukubya nakugamba munaye nkukubidde ku nnamba yange eno ey'ekyama eno sigigaba ngikubiddeko gwe wekka, bakulimba. Nina ennamba y'essimu emu. Essimu gye nkubirako ne njogera n'omuntu eri egi. Essimu gye nkubirako ne njogera n'omuntu eri egi emu. Bw'oba tewagisevinga mu ssimu yo, gisevingemu esobole okuleeta erinnya lyange. If not, bw'oba ogitya giteeke mu mutwe oba kwata koodi yaffe. Buli omu gwe njogera naawe olina koodi. Koodi eyo gy'okozesa. ASP Asiimwe bw'atatandika nayo gwe mulage nti tomumanyi nako, kuba ate n'ennamba yange okugisevinga mu ssimu yo kyabulabe nnyo nti essimu basalako ab'amagye ne babayita bajjeno, simanyi okuva ku mmejja okutuuka ku jjeno, babayita bonna ne babategama b'ennamba yange bagimanyi mu mitwe, bakwata ssimu ku ssimu nga batayipingamu ennamba yange. Bw'ereeta erinnya ng'omanyi oweddi, oba n'ensereko Mutumba yabadde yagisevinga. Nsereko Mutumba tabanga yabadde ayina ennamba yange. Mbabuulira togisevingamu, kuba bo bagisevinga erage nti gwe mulundi ogusoose, ennamba eyo gwe mulundi ogusoose okulinnya mu ssimu yo. If not, essimu ekola emirimu gy'eggwanga ebeere ng'esula bwakakwerege, minisita funayo kakwerege, ng'essimu yo ebeera bwakakwerege eri wala. Mbabuulira ennamba yange eri +974, eyo koodi ya kata. Kati si buli alina koodi y'ekata nti ye ASP Asiimwe Bible and Politics. So ennamba yange eri +974 33 93
9639 eyo ye namba yange. Newankubadde nga baduplicatinga nnyo ebya wano si bye Uganda nti no ajja genda afune enamba eyo yennyini. No, ebyo biriwa mu Uganda nga namba plate ya bodaboda eri ku lukululana, eri ku 102, eri ku drone, eri ku namba ya supiika, enamba emu bagirina abantu nga 7. Ebyo biri eyo. So tebasobola teri yagenda kukubira ku namba eyo nga siyenze. No, era teriyo. So mugezeeko okwetaasa kuba kakati ekyo kintu kya bulabe nnyo nti okukuba obukubi gwe nekakutana n'omugamba naye nga si gwe ASP gwe njogera naawe kiba kiwedde ye aba akoze gwoba owedde. Oba owedde kwegamba bulijjo gweyogera naye. Mbabuulidde mwebeereremu ebiseera byakwebeereramu. Mbabuulira Abaganda bagamba nti obwato bufa magoba. Tunatera okutuuka gye tulaga ate bakukwatire wano nga ate olina byogenda otuyamba. Kakati in fact teeberezaamu essaawa zino senga bakwata nabbanja. Kati essaawa zino amawulire tuba tugenda gajja wa Nabusaayi bamugobye. Kyova olaba tetukyalina mawulire. Nabusaayi bamugobye. Kati teeberezaamu essaawa zino nga bakutte Janet ne bamutwala gwoyogera ne mutabani wa Katongole. Amawulire gaba tetugenda gafuna. Teeberezaamu essaawa zino nga kati nga bagamba naye mwe bannange. So enamba eyo gikwate mu muntu ekyo ekijja okusinga. Ate bwe bakubuuza bagambe tommanyi, tondabangako ne tompulirangako ne ku mikutu tommanyi. Era gwe bakubuuza ani gw'omanyi ku mikutu nti bizonto, nze manyi babizonto banyumira nga gw'okomaawo. Lunda yawa abantu abalala batalinako buzibu. Now bingi nnyo ebiriwo bye tugenda okuyitamu. Bulijjo mbagamba ekiri Congo mpulizaako ku kiri Congo, amazima agali Congo gaagano. Aba UPDF bataata mbatumidde nnyo mwenna gye muli, tubasaasira tubasabira olw'embeera gye muyitamu. By the way, bannayuganda ng'ennaku z'omwezi 7 tulinayo okusiiba n'okusaba. Ng'ennaku z'omwezi 7 Uganda mwenna mbakunga, bannayuganda mwenna mbakunga olunaku oluwakiri lumu tulusiibe nga tusiibira mu nnamba ey'omusanvu. Ennamba y'omusanvu eyo mu Bayibuli erina ebyafaayo. Ennamba y'omusanvu mu Bayibuli erina ebyafaayo bingi nnyo. Naye ekimu ku byo kye nsobola okukugirayo nti nno Isirayiri yeetooloola Yeriko emirundi 7. Ku mulundi ogw'omusanvu ekibuga ne kigwa. Ennamba y'omusanvu erabikako ku Eriya ng'asaba. Omulundi ogw'omusanvu ennamba y'omusanvu neereeta akale okuva mu nnyanja. So wakiri olunaku olwo olw'omusanvu tulusiibe twegayirire Katonda olw'ebintu ebingi ennyo bye tugenda okuyogerako leero byogenda okumanya tubiteeke mu maaso ga Katonda. Mukama anunule eggwanga lyaffe. Tetukoowa. Bayibuli egamba Eriya enkuba yagisibanga gundi ng'asaaga. Yagamba ng'ekigambo kyange bwe kiri. Enkuba ngisibye ngali ng'asaaga naye mu kugisumulula we yasabira waasigala nfuufu obusubi bwakutuka. Ebisubi byakutuka ng'asantalabaza wano kyangu. Museveni muleeta kyali kyangu. Gyali just myaka 5 nga Museveni ali mu ntebe naye okumugjamu 36 kati abulako ennaku nga ziizo okumuggyako. Naye emyaka 36 tubonabona ku kintu ekyalijjira mu myaka 5 okukireeta kyangu naye okukijjawo. So bannange okusiba n'okusaba enkya mulekeeko ku bindaazi bidibe. Mulekeeko ebindaazi bidibe enkya. Wabeerewo ebintu bye twesonyiwa enkya. Naye ssebo temwagala. Mulekeeko n'ow'empuuta yebuuze naye empuuta yo nga tetambudde leero twasiibye. Mukama ajja bbaweeramu n'omukisa. Ekiri Congo kiyitirivu nnyo. Batata ba UPDF tumanyi kye muyitamu, embeera mbi gye muyitamu. Bannange ekiri Congo mukiwulire. Aba UPDF babakwata ne babatwala okulwana entalo ze batamanyi. Babayingiza balina basipaayi bagenda ne basipaayi nga amaduuka g'abantu agalimu ebyobugagga
ebitundu gye basima ebyobugagga amakolero ago agalongoosalongoosa bwe baba babatwala baba briefinga ne babagamba bwe bati olwaleero gye tulaga mugenda kuwona obwavu. Bw'otuukayo pakira buli kintu kyonna ky'olabako, buli kintu kyonna ky'osanga. Museveni ayokeza ekkomera ly'ekitalya nga sinnabiraba gwe ojja kudda ku bintu bya Sekanyolya yankutte vidiyo yange nagiteekako nti Museveni ayokeza kitalya. Kakati ono wuuno wano ova kulaba Sekanyolya. Oja ava okulaba Sekanyolya akulimba tannabaddyokya Sekanyolya akulimba. Byebyo bya Sekanyolya bye mbagamba. Wulira wamma, abaana babagamba eno gye tulaga mugenda kufuna obugagga olwaleero kati gye tulaga buli kyokwatako kyonna pakira ejjinja ly'omuwendo pakira ne babawa ensawo ne babawa gundi baziyita peeki ne bagira gundi ne baweeka ne bakola ne bagamba pakira mu nsawo, pakira mu matu, pakira mu andaweya, pakira mu gundi ebyobugagga ne batwala ne bagenda ne basalako ekitundu ne bagenda baluutinga ne babagamba kuba kati senga munaatuuka e Uganda mugenda kuli osobola okufunamu obukadde bungana 5 owune. Munnange basajja batunga bagenda nga baluutinga nga batta abantu alowooza mbwasse atoloka mu bwavu. Olumala nga babagamba tutambule tugende bwe wati ne bwe wati bagenda okutuuka wali nga helikopita esimbye, helikopita ng'esimbye waliwo abakulu babeetolodde bwe bati helikopita esimbye awo waliwo yunifoomu empya, waliwo engatta empya, waliwo buli kimu kipya. Babagamba mugjeemu engoye zammwe, mugjeemu ne andaweya, byonna mubiteeke wali mwambale ebipya. Ne babawa ebipya byonna ne babipakira mu helikopita nga bali bukunya. Naye Museveni oli musajja, nga bali bukunya helikopita neetikka yo negenda e Kampala bakakwerege bo ne babazaayo ne babagamba temufaayo ebyo bibadde bya mukulu naye lwe munaaba muddayo ebinasembayo bijja kuba byammwe. Ekiri ekkongo ekyo njagala mwenna mukikyuse mu nnimi zammwe, mukitwitinge, mukitambuze, mukibuulire abakongo, mukibuulire UN kuba nze wano najja kuyogera mazima eri abanga embu simanyi mbuno olwaleero simanyi mbuno mbwani Salimu Sale simanyi mbuno CBS egale mbuno abadde Nakaseke. Bannange nziramu bagamba Salimu Sale yafa paka nga bamutuwadde ne tumulaba ku Salimu Sale yafa. Omuntu angambe naye wire Abdulaziz tobanga nga ku luno temwamusasudde bulungi otuwokesa kiki mpulidde ku CBS sawa 6 nti ate Salimu Sale abaddeyo naye yakola kinne Nakaseke gy'atava buli bamutuletera abadde Nakaseke tatambulako ali mu house arrest. Kiki kyakola Nakaseke yali eggulu akola kye Nakaseke kakati eggulu yalekera yaani gwe wawuliddeko abagenda eggulu oba Nakaseke. Nze nabagamba Salimu Sale lwalirabikako nga mulamu ngenda babuulire yakiŋŋamba mwenna enviri zibave ku mutwe ate nze anjokese nzekka nedda nja mwogera ayokesaani. Salimu Sale yafa era gwomanyi nti amawulire wagampa gwe musirikale gwe owa SFC making sure nti okuba Salimu Sale sasi mu mutwe afe nga abantu tebannaba mmulabako kubanga nja kukwogera erinnya nga benne ennamba yo nkubuulira mazima nze sisaaga. Era Salimu Sale n'alabikako ng'atambula nja kusoma ennamba y'omusirikale nkwogere n'amannya mwesootinge ne Museveni. Kati awo abasigadde amawulire muyina okugampa naye nga mumpa matuufu sagala kunnukunjira. Salimu Sale yafa nkizeemu. OSFC abannimbira ki? OSFC abannimbira ki? N'omulala nannimba n'angamba ffe tukuuma omulambo
ate muga eri ebbanga lyonna oba alina omulambo gw'olanya awo nno ngenda kujja waawo. Wulira bye biri e Congo, aba UPDF tubasabira Katonda ababeereremu. Kuba kati mwe n'okwebeereramu kibalemye, kati mwe Katonda yaba ababeereramu. Ffe ne Uganda ngumbu yakwebeereramu, naye bwe muba mulemeddwa n'okwebeereramu nga mulina n'emmundu, Katonda ababeereremu. Kuba kakati nze mbakolere ki? Kwegamba nze mbabeereremu. Olanya okuva lwe twamala okuziika olanya, amagye gagenda gakendeezebwa ne wasigalawo ab'amagye 25 nga bakulembeddwa omusajja gwe bayita Lieutenant Bosa. Beewaabwe bwe bamuyita Lieutenant Bosa. Ab'eŋŋanda ze olanya bababuuza ne babagamba bannaaye, omwana mwamutuusa. Kakati omwana bwe mubanga mwamutuusa n'awummula mirembe, lwaki temumuleke omwana mumuleke? Bosa n'abagamba, this is order from the president. Tuli wano yatugamba tetugenda kuvaawo. Abantu 12 amagye abantu 12 n'emmundu ababadde bakuuma amalaalo g'olanya. Okitegedde? Tebakukkiriza, tewali kutegekayo yadde okusaba, wali tewali kutegekawo yadde okusaba, tewali na kugenda kubuuzako ku muzeeyi. Ne muzeeyi yennyini ali mu Hausa restikati. Wabeera tebakukkiriza na kutunulayo. Kati bwe twamaze okubuleekinga ekintu n'ayongerawo security, mugende mu babuuzi. Kakati abo nabagambye ab'ewaka bakitegedde. Amaziga bagazeemu buto. Waliwo omusajja omwaŋŋambye bw'ati, Wire, kiki olwaleero ekiro Wire natidde. Ne muza gwe omusajja omukulu otya ki? Omusajja asula atya n'omulambo, ne muza kati nagamba ndeka. Olwaleero nalemereddwa n'okufuluma ebweru. Akabaketi ke kanneeyimiridde emirundi 15 otulo twambuze. Naye nga akabaketi emirundi 15 ng'olubuto ndukutte bukwasi bwenti. Naye kabaketi ke kantaasizza. Kiki? Eggulire ly'olanya ate lyasituddwa obulumi mu Northern Uganda. Sina kyakukola nkiwulira obulumi mbuwulira. Sandikyogedde. Nandikisirikidde. Naye ani Muroddokayi yabuuza Esther, omanyi ki nti ofunye amawulire ago otuyambe mu biseera ebifaananako bwe biti? Kakati ani anabyogera? Ife abeesiganga zi TV nga tumanyi TV ne radio bye boogedde bituufu, ife bye twayogera mu Gwokuna bye batubuulira kati. Mbu bannange, anti kakati eddagala lya siriimu libuzeebuzeemu, kati buli ayina aweeko munne. Bw'oba osigaze empeke 7 mira mpola mpola wakiri hafu, kuba munnange eddagala lyabuze, ate ebizibu tewakyali ssente. Abavujjirizi tebakyaleeta ssente ezivujjirire eddagala lino. Bannange mulikwate bulungi. Bannange tugezaako buli ekisoboka, twabyogera Gwakuna. Nti empeke za AIDS omusajja agenda zisiba abantu baffe. Kakati gwe bw'ogamba mbu tulinde bukedde, simanyi NTV bye baleeta byonna temuliimu makulu, byonna busiru bwerere temuliimu kyamakulu. Ne bye twayogera bagezaako bikubako akazigo okulaga abantu nti si byebyo. Naye okuggyako abo be twatambula nabo be bategera bagamba bano bakyogedde kati ng'omwana ng'abaana bakyogera mu Gwakusatu. Bo kye bakola kukidira eyingisa ne bamanya nti kati bannayuganda beerabidde. Bo ne bakireeta leero nga Museveni bw'ayagala okuzannya ekinigeria, mubeere nga mujjukira ekinigeria kye nabagamba kye baali bagenda okuzannyira ku NASA. Bagenda kukizannyira mu bitundu bya Kampala Metropolitan, oba Mukono oba Luweero oba wa, mugenda kukiraba kasita muwulira ogubozibozi gw'abayeekera mbu basazeeko Uganda, nga mumanya ekyo kyali kigenda okubeera ku NASA. Ku NASA tebajja kireetawo kubanga ku NASA tukyanegotiatinga n'aba-NASA okumpa ekizimbe kyengenda okusolozaawo emyezi nga 7. Naye wonna wanaakiteeka nja kujja mbabuulire. Ati ndayamba kye yakomyewo, awo nawo ngenda kujjawo. Obulumi busituse mu kitundu kya Omoro.
naye mbakunga Museveni waba ataddewo barracks bannanga abantu b'omwomoro bwe mukuŋŋaana obulungi ne mukuŋŋaana bulungi abo abasajja basobola okudduka n'amasimu gaabwe ne basuulawo emmundu. Kale Museveni asuulewo emirambo gy'abantu atubuulire lwaki akuba abantu amasasi ku lw'Oulanya eyaffe edda kikyatta abalamu olw'okuba baagala okulaba ekijja ky'Oulanya. Mufuneeyo omulamuzi wammwe mu kyama, waakiri mufuneeyo omulamuzi wammwe abawe kooti order esimula ekintu ekyo. Winyiddolo bw'obanga tewatta Oulanya, Winyiddolo bw'oba tewali mu kintu ky'okutta Oulanya, iyisa kooti order basimule Oulanya. Basimule Oulanya bw'asangibwamu. Naye bannange waliyo ebintu nga kugamba kirabika nnyina seeka wange wano gwe mbeera naye yaŋŋamba buli kintu ekituuka ku nsi Allah omuntu kiba kyakuwandiikibwako dda, naye waliwo enkobe eyawandiikirwako Allah yagiwandiikako nti eno enkobe ejja kulinnya ennyonyi mu kufa kwayo, bajja kulima amakubo mu bitundu by'omoro. Saabalamuzi ajja azina traditional dance ng'azinira nkobe, naye bannange Museveni ajooga. Saabalamuzi yali wali simanyi mbuno agamazina bagayita batya ne bazina nakumeka bali awo batekena lwa, naye bannange yenkobe erabika ye yali pulezidenti w'enkobe mu nsiko. Enkobe yali efuta madamu supiika n'akaabira enkobe ng'akimanyidde ddala nti mu keesi mulimu nkobe, naye bannange mukazi gwe, bannange Mukaamagogo oli mukazi nga bakimanyidde ddala nti mu keesi baataddemu nkobe. Njagala Oulanya bw'aba Saabalamuzi bw'aba ddala nga mukyoli nga mwana wa kyoli ng'ayagala okuleka emitima gya kyoli nga giri gundi, nze nzikiriza okuswala batwale amawulire, si mawulire, essimu z'oku byalo aleete kooti order basimule entaana y'Oulanya, bwe basangamu Oulanya nswale nve ne ku internet. Saabalamuzi bw'aba mwana wa kyoli nga wakyolira ndi ng'ayagala okukakanya omutima gw'omusajja omukulu oyo afiiriddwa omwana we ayise kooti order basimuleyo, kubanga kooti order amagye gaba gajavaawo oba gagaanirewo tumanye. Nkugambye bazzeemu ne badiployinga babaddewo 2 mwaba yayongeddewo bwe nakibuleekinze anti mugamba nnimba, mubakubira amasimu mubabuuze oba linnyo ogende mu omoro olabe oba onookyamawo. Genda ng'oyagala kuyogera ne taata w'Oulanya olabe oba onooyogera naye. Museveni asula n'omulambo gw'Oulanya ku buliri. Museveni asula n'omulambo gw'Oulanya ku buliri. Museveni asula n'omulambo gw'Oulanya ku buliri nga bakola emikolo egigamba mbu ali mu ntegeeregana, ali mu mukwano ne Northern Uganda. Kati mwenna babadde balya mu State House buli kanyama akakunkumukanga ku Oulanya. Kati awo wensaasiridde Sserwadda twagenzeeyo, omanyi mu State House eyo basiika Lwere mubalaba kumenka ulira munnaddiini yasse mukazi we, munnaddiini yasse mukazi we abadde wa Mothers Union, naye ekyo tukivumiridde effe nga bannaddiini nedda, anti era mmwe mutuwa bannaddiini, si buli munnaddiini nti no munnaddiini buli omu alina ekyamuleeta. Mwakitegedde? Abo be bagenda mu State House ne bali Oulanya bagenda okudda nga bamaze okulya omuntu bonna bataamye. Wulira kibadde ekikuube Pastor George Baguma ayagala eketeyazi 300 ateekeko enteeze era agobye abantu, ekyalo kiramba akigobye. Awo nawo ngenda kujjawo kansoke mu security alerts. Oulanya tebamuziika, baziika enkobe. Museveni asula n'Oulanya ku buliri, obuliri bumu. Kati wakati Museveni mu kubonyaabonya ab'omu State House ab'ekisozi, bannange ngenda baleetera paati 2 eya sipapa okutta abiriga. Paati 2
njireeta mugenda kutya si papa hey. Aha nzija mbabuulidde nabagambye ndayambaje yakomyewo ndayambaje bwe yakomyewo mujjukira ebintu bye nabagambye ejjo ku kintu mujjukira ekintu kye nabagambye ejjo ku bintu by'embaale nabagambye ku bintu ebyagwa embaale abantu bembadde nammwe mujjukira lwe nabagamba nenjogera neŋŋamba kubanze ebintu bye baayogera bye nafuna nalowooza kubanga ndayambaje yamugamba bw'ati emmotoka zijja kugwa mu mazzi kati mwe bembadde nammwe kubanga vidiyo nsibye nginoonya embuze ne mbagamba bw'oyingira emmotoka mwe abatambulira ku feri bw'oyingira emmotoka n'ogiteeka ku feri fuluma mu mmotoka waakiri bw'egwa mu nnyanja egwemu yokka mujjukira nga njogera ekintu ekyo nga ndayambaje agambye bw'ati nti emmotoka zigenda kugwa mu mazzi ndayambaje yakimugamba emmotoka zijja kugwa mu mazzi nenkinoonyereza emmotoka zijja kugwa zitya mu mazzi kubanga kyantwalira obudde okukirowoozako neŋŋamba ye emmotoka ogwa mu mazzi neŋŋamba emmotoka ezibeera ku feri bw'otuuka ku feri n'opaakinga va mu mmotoka kubanga emmotoka ejja kuwamatuka ku kidyeri egwe mu mazzi kati mmwe abaaliwo mujjukira nga njogera ekigambo ekyo juuzi emmotoka zaatomedde amazzi zonna abantu ne baggwawo ate agali amatuufu agava embaale ku gurawundi abantu abaafudde amazzi bali mu 7 bababuulirako 29 babalimba abantu bayitirivu nnyo abaana abato bangi abantu bayitirivu naye tebaagala na kukyogerako era gavumenti ogiraba teri mu paniki no ekintu kyonna Museveni kyalimu tasituka kubanga saddaaka yamaze oziwaayo era bwe kyamaze okugira Museveni n'akola connections kubanga abadde yanyiigira ndayambaje nti yamulimba ndayambaje kwe kukomawo nga ndayambaje byeyaleka amugambye abirabyeko bino babadde ne ndayambaje nga batudde boogera nga Museveni yeetondera ndayambaje yamugamba wagenda kubaawo saddaaka ez'ekirindi era Museveni yamuzizzaayo ne boogera ku baasi ya linki eye Fort Portal eyabuuka ku luguudo n'egenda egwa mu majaani ne bagamba mbu simanyi mbu n'abasaabaze babadde batamidde kubanga ye ddereva tanywa mwenge kati abasaabaze okutamiira kikwataganira wakitya n'emmotoka okugwa byonna baabizeemu n'amugamba ekyankakasiza bw'ogamba nti emmotoka zigenda kutomera amazzi zigenda kugwa mu mazzi awo we nakuyitidde kuba nakakasiza nti bituufu ndayambaje n'amugamba bw'ati ennyonyi ndayambaje ye yamubuuzizza tewali nnyonyi yabadde egenda gwa wano nepaakinga nelandinga weetalina kulandinga n'amugamba yabadde newagaana okumalayo emikolo era kati bali mu mikolo kafungula nkete nabagambye bannange mujja kunjulira nga njogera ekintu nga ngamba abantu nti bw'oteeka emmotoka ku feri va mu mmotoka emmotoka egenda okuwamatuka okuva ku feri egwe mu Victoria Nakiwogo nga gwe osigaddewo kubanga emmotoka ezikawo omuntu tozikawo ebyo ebyokutuulamu nemusobola byebigambo byenakozesa mu eyo vidiyo abantu batomedde amazzi nga ddereeva tagalaba n'abasaabaze tebagalaba balabiddeawo nga amazzi gayingidde ne batandika okunywa nga gundi nga abasaaga bagenza okuwira nga bakkuse tebakyalina we bagateeka ne baganaaba ne bakoowa ne bamala ne bafa kati mbabuuza abantu bayingidde batya mu mazzi nammwe mumbuulire bayingidde batya mu mazzi njagala onkubira essimu ombuulire bwe kisoboka nga gwe ddureeva enkuba etonnya misana ttuku si kiro n'oyingira mu mazzi n'ofa kinkoleremu jangu okinnyonnyole nkitegere kuba nakakati bwe nkuba akafaananyi siraba we kigattira jjo be nabagambye mwagambye mutya
kati ebyo Museveni bye yasiibyemu n'Endayambaje nga Ndayambaje amugamba senga mwandeetera obukyenke singa mwandeetera obukyenke senga oyo mwana yatula dda ku ntebe kati mmwe bannayuganda mmwe abasabi mulaba ensaba gye tulina okusabamu nti tulina okusaba ku levo okutuuka ku levo eya Museveni gy'alina ey'okwebaka n'omulambo asanga gwatonnye oba bannaye oba kakati gukyatonya niye nammwe ababimpa kitemumpa vidiyo zaabyo vidiyo muziremedde njogera ebintu abantu balabira ddala enkwerege ewedde emirimu naye lwaki temumpa vidiyo nenziteekayo nga Museveni asitudde omulambo agujja ku buliri akyusa essuuka aguwummuza wali naye bannaye Mukama n'amala okwala n'atereeza n'asitula omulambo gwe maama ali eri asula yekka n'asitula omulambo gwe n'aguzzaawo Museveni ne yeebika n'afuluuta Museveni oli musajja Museveni oli musajja wayonka embwa wayonka endiga noyonka embwa ne weebaka n'omulambo ogwa muganda wogulemedde Museveni ali musajja wulira amaanyi NUP gerina amaanyi NUP gerina abe NUP muwulire kuba bino ebintu mujja biraba mweno musaaga eggulo chairman Nyanzi yagambye ne wano waliwo obuliwo wano waliwo obuliwo nkimanyi buteekwa kubaawo walayi bwabaddewo era babadde babatumye kuba Ndayambaje yatuuse alenda morning ne bamubuulira ekiriwo n'atuma bagende bamuyolere ettaka ku kitebe kya NUP anti NUP beepanka temwepanka Ndayambaje yayoddewo ettaka yatumye ne bayoolawo ettaka era abaana baali tutte ababaddewo baali tutte Ndayambaje n'akola bw'ati yagambye Museveni amufunire entebe zonna bassaabalamuzi ba Uganda ze bazzenga batuulamu bonna kanyihamba baani bamutwalire kweza entebe bajjeko ekintu ne ssaabalamuzi aliko gy'atuulamu bassaabalamuzi bokka bajjeyo simanyi kanyihamba simanyi ani zonna bazijjeko ekintu n'ebifaananyi byabwe babitwalire Ndayambaje abasibira omusango gwa International Criminal gundi nammwe mutye gwa ICC agambye bano abaana basaga kubanga basobola okukujjako okusinziira bwendaba agambye agenda kukuba ekyokwegatta teri kwegatta wano kubanga mwagala kwegatta kujjako omusajja teri kwegatta bwe mwegatta ne mumujjako ayagala abatta omutima temujja mumuwaabira ayagala bwe mumuwaabira temujja mumusinga kate agenda kikolera ku bassaabalamuzi ba Uganda olwo ng'adiiringa neki ne International Criminal Court mweno musaga ngenda ne mbagamba omulembe guno osobola okujjayo simba emu mu Bayibuli n'ogikozesa kati nagamba omukyala tolina wogenda kujja River Jordan funa amazzi awo ku musanvu nga buli lwogenda okunaaba ogamba Mukama nti Mukama this is my River Jordan nyina ekintu kiti njagala kigende nyimiridde mu kyawandiikibwa mu mafuta ga Elisa this is my Jordan 7 days ekintu ne kyabika bano abasajja bamanyi kye bayita simboozi amaanyi agali mu simboozi gwe noosaaga so ekyo agenda kikola asabye ebifaananyi entebe z'abalamuzi n'ettaka lya NUP kubanga NUP erabika yeyagala okukwata omusajja omukulu emutwale mu ICC kati ebyo Ndayambaje byayagala okumenya bannange tulina okusaba anti bulijjo mwe mubuuza Ndayambaje wuuyo gyali bulijjo temumunsaba wuuyo yamugambye wale manyi nsaaga emmotoka Museveni yamugambye kasite emmotoka zaagudde mu mazzi agataabaddewo Ndayambaje nakukkiriza by the way abasawo abaliyo waliwo abasawo waliyo Ndayambaje waliyo Biranga waliwo ne Degao Biranga Degao ne Ndayambaje bonna gye bali
Now abazadde mwegendereza amasomero bakomezaawo ekipapula ekirala. Abazadde abaaganye okusayininga ekipapula kiri eky'endagamuntu, waliwo ekipapula ekirala ekitandise era kitandikidde mu masomero amanene, kitandikidde mu muzi Aga Khan, byonna kibatereddeyo ekya Aga Khan. Simanyi zibuddo bitandikire eyo, kigenda saasaana wonna. Abaagaana okusayininga kiri eky'endagamuntu babaleetedde ekipapula ekirala ng'omuzadde okisayininga otya bayagala ki? Abaana baffe baagala kubawa vitamini A, simanyi vitamini biki, n'okubaddiwaminga kuba balina enjoka nnyingi. Museveni leka abaana bange n'enjoka, gwe balekere enjoka zaabwe, balekere enjoka zaabwe ewaka. Tujja bafumbira omwoloola. Omwoloola ngumanyi twagunywanga edda. Tujja bafumbira omwoloola. Waliyo amaka agaakuuma ebintu ebyo ng'omwoloola gukyaliwo mu luggya, mu lusuku. Museveni bw'oba oli musajja gezo owa omwana wange vitamini ojja kundaba. Bulijjo buli n'abakuze obadde otuwa vitamini. Abazadde temusayininga kintu kyonna mpaka nga waliwo ekintu minisitule ejja tubuulire. Mbu munnange bino si byebiri kuba biri byo wabigaana, naye abaana basaanamu vitamini. Okuva ddi ng'olaba abaana baffe nga beetaaga vitamini. Uganda tumira bumizi vitamini. Mumanye ebyokulya ebiri e Uganda. Amanye ebyokulya ebiri e Uganda nga bisinga okumira empeke. Abeena abamira obumizi vitamini tebalina bintu ebyo. Mmwe bazadde mmwe bwe mutazuukuka mugamba ojja sanga omuzadde nga byonna abisayininze. Bannaaye munnaye kakati gavumenti epulaningira abaana baffe duli twasayininga ng'egenda bbawa endagamuntu, kati ate baddiwaminze. Kale genda bakuddiwamingira omwana. Nze owange temumuddiwaminga, mumulekere enjoka ze, mumuleke. Now mbaleetedde ennamba ya Nsereko. Nsereko mumubuuzeeko. Nsereko alina byategeka eyo e Bungereza akyaliyo. Nsereko ali Bungereza eyo. Naye bannange Fatuma, Nsereko yakwekeka mu hoteri bagiyita batya, mugundi yavuddeyo mu ani hoteri ya Nabakoba bagiyita ani, yavuddeyo kati ali muwa, ali Bungereza awo. Naye namba ye yine ya WhatsApp mujja nagikubako direct nga ali e Uganda. Eri 0751 mumubuuze ku kiteeka kyaleeta ekya social media, mumukyalire Nsereko. Nsereko mumukyalireko. Eri 0751 56 69 12 0751 56 69 12. Ye namba ya Nsereko. Ye namba ya Nsereko. Nange muli bubi alina okumpeezange. Ze zangu ojja zimpeera ensingi buulire njiwe accountability ne kaliisoliiso mugambe. Omanyifu abakozi ba gavumenti kaliisoliiso olina omugamba gy'ojja essente. Nkubire gundi kanyindo mugambe munnange nze ebyobugagga ebyange Nsereko yanzijeemu. Nsereko ampadde miliyoni zange 13. Temugamba nti nno nalidde zino nazikolerera 2011. Zo nja zibanjulira nga azimpadde, bw'atazimpeera ajja zimpa. Enamba mugiwandiise muti yeyo. Now ngenze mu politics. Waliwo ebintu bannaddiini, bannange bannaddiini mwegendereze, wulira, munnaddiini asengula abantu ayagala hectares 300. 300 si bya 300 ebyo. Abantu baveeko bagende baboneebone, banoonye babagwa mu nnyanja bagwe mu nnyanja yalunda ente. Naye abasajja bakatonda ekisa mwakiteekawa, obuntu bulamu mwabuteekawo abasajja bakatonda. Pastor George Bagumo wa Miracle Center Kikuube
yagobye abantu kwekazi 300 alundireko ente ne bakomawo ne bazitematema. Ne bazitematema. Bakedde ne balumwa nnyo ente ze batemye. Naye abantu abasengulwa nga balina n'abaana baabwe bo tewali aboogerako. Era Abanyarwanda n'abayima n'abaki abalumirirwa ennyente bavumiridde ekikolwa ky'okutema ente. Sikanya na kikolwa kya kutema nte. Naye sebo bagambye kati ebikolimo by'ente mugenda biddawa. Muyingira mutya mu bikolimo by'ente bannange? Ente mujja kufa mugwewo nga mutema ente. Batiisiza ati balumiddwa nnyo olw'okubanga abantu batemye ente. Mulowooza ente zigenda kukolima ebikolimo zo tuzitye nnyo. Mulowooza maama wa ssente za yawulira atya? Abaana ba Nabukenya bo bawulira batya? Kwegamba okutema ente kive nnyo okusinga Museveni ne poliisi n'amagye okutta bannayuganda. Kati bwe kibanga ekisinga obbaluma ennyo kyakudiiringa nante bannayuganda mutemeteme ente z'abantu ababanyigiriza kubanga kye kibasinga obbaluma. Omuntu ogoba abantu ku ttaka ekiteyazi 3 oteekeko ente abantu bafe. Osengula abantu olunde ente. Kwegamba mwe mulaba ente zisinga abantu. Kati bwe zibanga ekyo nammwe kye kisinga obbaluma naffe kituba tukola. Ekisinga obbaluma kituba tukola. Kasita nazuula nti Museveni bwe mujija ne mukuba ku ggumba ajja ekitengo. Bannange bwe simanya kye yakoze kiro mpulira nga n'emmere nnema okulya. Era kasita nkira ku makya ne nsangako bye yakoze. Ne bwontuma eggulu ku bigere ngenda n'enzira kubanga mmanya leero nina batageti. Kuba kati andaba agamba abanyipiddefu beebuuza gye bano kiki ekiri mu ggwanga. Kiki ekiri mu ggwanga kiki? Waliwo abayeekera nti waliwo omwana ali ku intaneti awo. Omwana ebintu by'abasirikale byonna byogera nti mwana ki oyo? Gendayo omulabe teekamu espasi muwire y'ono. Ono kakwerege nti ono nga mukwerege nnyo. Amala kumpulyako n'agamba ate kyani yakimugambye tabanga nze nakyogedde ekyo. Nange ekyo mbadde nkimanyi naye nga saakyogedde. Ne batandika okwebuuza twali naani y'ono omwana muki? Nange nfuuka embwa. Oba Museveni yannyonse n'okunyonka nange nfuuka endiga. Museveni ebyo byoyonkayonka ojja kunnyonka. Sebo mbu Museveni afuuka embwa. Museveni tafuukangako mbwa abalimba. Omwana yangambye naye ngenda neŋŋamba bamukuba essasi naye ngenda neŋŋamba naye bwafuuka akamyu nga nako kakuba. Bwafuuka enjibwa nga nayo ogikuba. Bwe tokaayana tolina tageti. Abasajja ba Katonda mazima ddala osengula abantu olunda ente. Omusajja wa Katonda yasse omukazi. Naye bannange mbabuulira abasajja ba Katonda mu nsi ezirimu ensa bwe bakwata omukuumi w'amateeka omukuumaddembe nga yamenye etteeka kye bakukola kibeera ddabo. Bwe muba nga mwagamenye nga kuliko omupoliisi n'omusiviriyani, omusiviriyani ne bamusiba emyaka 2 nga kye kibonerezo, gwe bakusiba emyaka 25. Omunnamateeka bakusiba emyaka 20 ku nsonga eyo. So abasajja ba Katonda mwegendereze olw'okuba kati mwafuna emmundu kati katudiringe n'ente zammwe. Sebe ekiri ku Twitter, ekiri mu comments, ekiri buli wamu kutema nte. Kale baninga omuntu ogenda otema ente. Hati habwenki no tema ente. Habwenki no tema ente. Mwenga mwatematema ab'e Masaka. Nga mwatematema abantu b'e Masaka. Kwegamba ente zikolima nnyo singa abantu b'e Masaka. Ente zikolima nnyo okusinga maama wa Senteza. Basajja mwe temujja kutujooga. Musse eggwanga lyaffe basajja mmwe. Wulira omusajja gundi yatujooze. Raila Odinga mbadde mpagiro Raila Odinga omanya amazima galuma. Raila Odinga yatwogeddeko amazima ne mukyawa n'okumukyawa. Si buli mazima nti no bagoogera. Pannange si buli mazima nti no bagoogera. Ekyo kankireke kubanga nja kutabula wano amaka g'abantu agawezezza emyaka 30 abantu baawukane.
ne wamawulira yagambye bwati tutekwa okubeera ko mutendera omulala Kenya gututuukako batugerageranye ku nsi ezakulako naye kati ng'omuntu lukwati Uganda zeya yatolodde ffe yatusembezayo kuba amanyi ffe tetuli bangu yagambye lukwati ati Ethiopia lukwati Somalia lukwati Southern Sudan lukwati Sudan zeya lukwati disinani Uganda. Hey, how can you compare the worst to even mbuya na yenga His Excellency Kyagulanyi oluyimba yaluyimba myaka emeka kati ye yakyogera mu luzungu kulakuba abasinga temwakitegeera yagamba now we are the skunk of Africa kati yo yakizeemu nagamba the worst za Uganda. Kenya tukyasobola ogigerageranya ku bantu abafaanana ngayo Uganda nammwe bali mu kulonda okulimu ebbugu mu bantu bangi tewaliyo yadde asiika emberenge babagambye tewabaawo n'omuntu asiika emberenge kubanga emberenge ejja kubwatuka abantu badduke emberenge egira pwani bagamba bane emberenge Kenya baziyimiriza bayisiŋŋanya abaluto n'abagundi wewe tubalina tubatwala wewe teri yadde asiika ne bakukwata ng'oli ng'oyina emberenge bakubuuza okujjako ng'ozisuubudde busuubuzi zijja Uganda n'obatwalira ezaatulise edda naye bakusange ng'ogitulisa ojja kulaba bali mu demokrasi baganya okuddamu bakompeyalinga ku Uganda yagambye kati Uganda tugyegombeko ki Uganda etufaananya ki naye bannange mukama omusajja atufudde ekivume wulira we bajjira mu myaka egy'emabega egy'edda egiri abasajja baatya ne bagamba this is the pearl of the world, this is the pearl, now we are the skunk. Kwegamba ffe batugerageranye ku Juba efunye independence jo wano mu 2 mmeka nali ku New Vision nze nakuba akatabo ka independence ya Sudan. Independence ya Sudan nze nakuba akatabo kayo nze nakapasolinga nenkatika mu motoke yakatwala Sudan. Nkajjuke abasajja abakanuna baali baddugavu nga bamajenga bawanvu nze nakatika mu motoka akatabo ka independence ya Kenya ya gundi ya Southern Sudan. Ekyo Ebeni akimanyanga nti nange nyine ensi gye nsinga obukulu mukimugambanga ne bwendibanga siriwo nti kitaawo ye yakuba akatabo ka independence ya Southern Sudan nga ndi mu New Vision oba mumpita wa kusaaga naye wulira batugeza ku Southern Sudan naye mbunaffe twewaana naye bannange Katonda nga bwali omulamu Uganda ejja kudda ku mutindo ekyo tekibamalaamu maanyi. Njagala mpiteeyite mu bwangu kuba kati ngenda mu kyawandiikibwa. Now eggulo mwalabye ekyabadde ku NUP. Nga sinagenda eyo RA fulani kyabadde ngamba kino kuvira ddala mu State House wakati by the way ensimu gye nfunye badde va mu State House wakati wennyini entebe bagambye bwe bati mugenda kutandika okulaba okukwata bafuutu soldiers bonna. Kazibwe Bashiri yawaddeyo amannya gammwe bafuutu soldiers mwenna ab'omu Kawempe era balonkinze ekikwekweto ky'okukwata bafuutu soldiers ba NUP most especially mu Kawempe Republic. Senga omwana yenno wa NUP abula mulumbe ente za Kazibwe Bashiri enamba yenna ngibawa ne ya mukazi we zonna nazibawa muzirina kuba kakati okujinsaba ssente okujinsaba osooka kusasula kubanga nagigabadda. Bwe wabaawo sojja yenna wa NUP abula mu Kawempe ng'olwekyabaddeyo eggulu balonkinze obbakwata omwana wa Kazibwe Bashiri mbaziira. Bwe bakwata mukazi w'omuntu mukazi wa Kazibwe Bashiri mbaziira. Kasita omuntu yenna abula mu Kawempe mbu drone yamututte
oba Kazibwe Bashiri mbaziira asula wa, oba bagenda muwa kabangali, naffe tusale amagezi tumutuukeko. Kazibwe Bashiri mbaziira abawaddeyo babakwate, era yatutte olukalala amanya gammwe mwenna ne we musula. Oba wali omukubiddeko essimu, oba wali oyogedde naye ku nsonga ziri biri. Nze nzikirizibwa okwogera ku nsonga ezo nzekka mbabuulira ebintu ebyo mubikwate bulungi. Era ne Museveni akimanyi, ne mugamba Museveni yogera ombuulire, beera musajja yasirika, yogera mu ddoboozi lyo ntyako ki yatya. Nze nzekka nsobola obyogera. Ne bannange Museveni n'otya okwogera nange, otayipinga butayipinzi, yogera ng'omusajja. Waliwo abasajja be baliira ssente zaabwe, n'agula firiigi n'agenda, enkya n'aleeta embaata, luli n'aleeta gundi embuzi, luli n'aleeta endiga, luli n'aleeta namubuuza kiki bino ebintu ompa byaki? Tofaayo, no problem. Yes, no problem, but why? It's okay. N'aleeta nomubuuza it's okay. Gira kati Museveni tasobola kwogera kintu kyonjagaza. Munange omuntu yejjula bwejjuzi n'agamba musajja ono oba mukamulire yakacungwa, namukamulira yejjirasi yakacungwa n'asiima naga kyekyo, don't worry, it's okay. Oba ate kati nkole ki ekirala? NUP muwulire wamma, ffe NUP oba mwe bemba nsooka mwalabye njagala kwogera ku kyabadde ku NUP eggulu wano wengenedde mu Bible and politics. Ekyawandiikibwa kye mbaleetedde Yesu yagamba bw'ati nti mujje gye ndi mmwe mwenna abakooyera abazitowereddwa, nange n'abawummuza. Yesu yagenda okwogera ekigambo kino eky'okuyita abantu bajje. Yasooka kumanya nti asobola okwakomodetinga abantu bonna abajja, obungi bwabwe, obuzito bwe balina, n'ebirala byonna ebigwa mu kkowe eryo. Yamala kufuna kapasite nti ajja kuba akomodetinga, ye afuuse ekiwummulo. N'agamba ne bw'ati muleete n'emigugu gyammwe, mmwe mugireete gyonna nga bwe gizitowa, nga bwe giri mu bungi, mutemufaayo, ebisigadde byange. Yesu agenda okukyogera yasooka kufuna kapasite. NUP efunye kapasite, ekyo tekikyaliko kubuuza. Tulina kapasite. Bible and politics gwali eyo akooye ng'era ozitowereddwa. Bayibuli egamba bweti nti Yesu ly'ekkubo n'amazima n'obulamu, era agambye wenna akooye era azitowereddwa jangu nange nakuwummuza. Era bw'oba oliyo ng'owulira olina ekintu ekikumenya ozunga nakyo kiganye, tomanyi wakukiteeka. That is Bible. Ngenze mu politics. Bw'obanga ebyobufuzi bya Uganda byakutama waviira ddala ne mu byobufuzi tokyayagala kumanya. Owulira byakutama naye ate ne bwe binaakutama ogenda ku dduuka n'ogenda ogula kiro ya sukaali siringi 7 n'okumawo ng'oyomba. Otolotoma. Muzeeyi gyebale yasamira muli. Muzeeyi mbadde nyina kyeggamba yasamira muli. Oyo ye politics olwakukutteko. Naye omugugu gwa politics gukutuulidde tolina w'oguwummuza. Eggulo waliwo abazze ne baguwummuza watuufu awali accommodation y'emigugu egyo. Baguwummuzawo. Kati kansooke mbabuulireyo kino. Yesu yagenda okujja ku nsi. Eddiini zaaliwo. Abasosoludoti baaliwo. Bannaye sirumba ddiini ya muntu kubanze bannaye ebintu sibyagala, naye mbabuulira amazima. Bakabona baaliwo. Bakitaffe mu Katonda Kayafa yaliwo. Kitaffe mu Katonda Piraato yaliwo. Ani omulala baaliwo nga bangi nnyo. Bakitaffe mu Katonda naye nga baluuzinze meaning ng'ebuze. Ng'ebibiina ebirala byonna bwe biriwo enjiri ya Bible and politics baneesina muntu gwe nnumba mbabuulira. Naye Yesu bwe yalabanga abantu bavudde ku mulamwa, ebibiina by'obufuzi bivudde ku mulamwa, Katonda bwe yatula mu ggulu eyo n'alabanga ebintu byonna bigenze biri upside down. Yaleeta n'amateeka ga Musa gaagaana. Yagezaako okukubirira abantu n'abateerawo ebintu byagaana. N'abagamba kino ne kigaana.
n'aleetayo ekirala omulundi ogusembayo nga bakitaffe mu Katonda bwe bali. Bayibuli egamba bweti Nikodemu Ssaabakristu Nikodemu eyali akulira ekisomesa ky'ejindiwa. Bayibuli egamba yajja mpola mpola. Yesu yabulira ku kuzaalibwa omulundi ogwokubiri. Yesu okuzaalibwa omulundi ogwokubiri wazaalibwa mu DP ne bigaana, kati komawo ozaalibwe omulundi ogwokubiri mu byobufuzi. Wazaalibwa mu NRM komawo kati waliyo okuzaalibwa omulundi ogwokubiri. Bayibuli egamba Yesu bwe yabuulira eyo enjiri, Nikodemu n'agamba kati ate nze Ssaabakristu n'omulevu guno, nze n'omusajja kati ntandikira waate maama, kati ate oba ne maama yafa oba kati maama omukadde, kwegamba nzire mu lubuto lwa maama ate mbeere mwana ate nzaalibwe, kwegamba nzaalibwe ogwokubiri awo ndyoke mpone. Omwana ono ye abuulira biki bino? Enjiri alinga agiwulira naye tagitegedde. Awo twajjawo oluyimba ne Nikodemu yajja mpola mpola mu kizikiza ewa Yesu, bwe yeetoowaza olw'obulokozi, bw'atyo n'awonya omwoyo gwe. Yatambula mpolampola n'ajja ewa Yesu n'amugamba, mwana wange sooka ojje, kubanga emisana bajja kubuuza Ssaabakristu ate anonye eki? Yajja mpolampola n'amugamba, naye nzize mu nzikiza n'eggaali tekuli ttaala. Kuba saagadde etteekako ttaala. Kiki kiri ky'obadde oyogera wali? Kati nzaalibwa ntya nze owa NRM ate ogwokubiri? Kugamba kati nze mu DP nkola ntya? Omwogezi wa DP yagambye bw'ati, ebyo byonna bye bimu, kubanga era tusobola zaalibwa omulundi gwakubiri, era kibanga nga ffenna tuli basibe, wabula n'ogamba bannange nze banjije ekigo, bannange bantwala ekitalya. Mwakyusiza bukyusa pulizoni. Oyo naye kwe kutegeera kwe. Mumuleke. Abali mu busibe mubalekeeyo. Ffe twasumululwa olunaku lwe twazaalibwa omulundi ogwokubiri. Yesu yabuulira Nikodemaasi okuzaalibwa okwokubiri, n'ava mu NRM n'ayingira NUP. Kuwona kwetikkula migugu, ng'oyagala okwetikkula omugugu gw'ebyobufuzi, yingira NUP. Nkubuulira, ffe twasumulwa twatuuka dda gye tulaga kasita twamanya ekitangaala we kiri. Kati ababonaabona beebo abatannaba kumanya kiki ekiri eno mu NUP. Yesu bagamba bw'ati, ngenda kusooka ku myoyo gy'onsooke ngitikkule ngiwummuze. Kati abataamutegeera bo balowe. Maama w'abaana basatu bonna baali bayigirizwa, yajja n'amugamba, se abaana bange bonna wabatwala bo ne bakugoberera, naye bw'omala okutwala buno obwakabaka, kati omu bw'abeera katikkiro, omala akole ku nsonga ze gundi, ono abeere ow'ettaka ng'eyiwalandiza abeere mu Buganda Land Board, kubanga abaana bange bakuyiriddewo nnyo omubiri. Abalala ne bagamba, maama olwofe abatalina bamaama kwegamba ffe tuviiriddemu awo. Katonda enkambi ya Yesu ejjemu egundi nabe, egwemu nabe. Yesu yayogere ku mitima, ayagala kusooka ku mitima, bo balaba myoyo. Bo balaba mibiri. Balowooza Kerode kwegamba Kerode tagenda kusulawo. Kerode omusajja agenda kukola atya wuno bannange. Waliwo ebintu ebimu bye batategeera. Bw'oba oli eyo ng'okooye ng'ozitoowereddwa mu bugu gw'ebyobufuzi, yingira NUP ojja kumanya ekiddako. Bw'oba oli eyo ng'okooye n'emigugu gy'ensi, oyina ekintu ekikutuulidde emirembe gyakubula, okubye ensaasi ziganye, bakusaze emisale, bakuyiridde amazzi ku makya mu butiti, bakwambuludde biganye, bakuyisizza mu kiswa ekifulufu, bakututte mu biyumba ebyafuluka, bakutadde somanyi bakulamuzza omulamula, byonna biganye. Jangu eri Yesu akutikkule. Leero ndi ku njiri y'ebweru si ya mu kyaki, leero ndi mubuulizi wa njiri siri pasita. Ndi ku njiri ey'abantu abalokoka abajja obuto, abajja obuzizi mu kyaki, yenjiri eno, kubanga erina enjawulo. Abakoye n'abazitoowereddwa, eyo yekkubo. Bw'oba okooye enjiri y'ebyobufuzi bw'oba okooye ennaku okubonaabona kw'ebyobufuzi, tomanyi kiddako, tomanyi Uganda weeri, tomanyi Uganda weeraga, tomanyi Uganda weevudde, tomanyi kiki kiddako, zaalibwa omulundi ogwokubiri. Tonyumiza muze ndi wa anti.
ate kakati nze Saabakristo mu anti Saabakristo gwe bayita Nicodemus yajja Yesu n'amugamba tosaana kugira bwoti gwe kasito nzikiriza nze ng'omaze ogenda kukiwulira buwulizi naye bane kati nammwe mumbulire bwe kiba si kyekyo Museveni akuba ate essimu n'atya okuŋŋambako ekigambo n'atayipinga butayipinzi ne mugamba okay kale nkuwadde chance recordinga nagamba mwana nga mukambwe mwana mukambwe no Museveni gwe batya naye bano temumanyi kirimu NUP Mukama akuyiwako entiisa awo abantu nga bakutya mwana we NUP oba ate mwana ki gwali eyo ng'okwoyo kale ate namwe abe NUP muwulire Yesu yasooka kuzimba Pawulo yagamba bw'ati tuli bbaluwa ennamu ezitambula empandiike era baatuuka ekiseera ne bagamba naye bana balenzi si be omulenzi ayogedde ng'eyasoma naye ate nga teyasoma kuba abadde wano ku nnyanja ng'avuba ne babagamba bwe bati Yesu beba nti abatambula ne Yesu beebo ng'okutambula ne Yesu obeera wa diguli oyogera nga wa diguli ate nga togirina ekyo kyokka kati eyo eno y'emmeeza y'aba NUP eri mbadde ku mmeeza y'aba Gindi kati eno y'aba NUP kyemuba musooka okukola tuyina okubeerera ddala ekyo kye batusuubira kubanga ffe tuli kiwummulu akooye n'azitoowereddwa ajje ddala awulire nga waali ddala awummudde eyo ewaffe wagenda ne wajjayo Abanyarwanda n'abalaalo ne batandika okujjayo waliwo omusawo eyakola akakiriniki omusawo ku kyalo n'awakola akakiriniki ng'alinamu firiigi firiigi ng'ateekamu Coca-Cola ateekamu awo otuzzi omuntu ajja atintima n'amukolako awo n'amuyisako ekiwero egundi edda waliwo omusujja gw'ennaku zino guli diplomatic simanyi guli gulumisa diplomasi omusujja gw'edda gwakulumanga n'ojja ng'oyira ng'enkuba n'oyooka cyangwa omuntu akukoleezako kasigala bwe dekakwata omuliro nga nkutadde wano buteesi wano kasigala ne kakwata omuliro oba omusujja gw'edda bane gwali musujja ki nga omusawo ateeka wali omunyankulu Omunyarwanda abayimayima abo n'amuteeka ku kitanda kuliko essuuka njeru n'agenda mu firiigi n'agenda jayo Coca-Cola n'akateeka mu giraasi etukula n'amuwa n'anywako ne kayita wano kwegadi omulaalo n'awona nabeeraga omusawo wa wali ajjanjaba omusawo n'amugamba emitwalo 7 omusawo mumuwe ssente mbeere enfiire naafa tata naafa mbeere naafa pepe naafa tata nga mujanjabisiza ka Coca-Cola amanya nonno aludde okunywa kasoda bwe guno omusujja n'avayo nga yenna ateredde nga eddwaliro lyokka alisiimula kaseminti okalinnyako kanyogoga n'otuuka kateni zitukula ne weebaka ku kaliri ng'obeerawo ne weekoma n'ogamba basenga ndwala ne ŋŋenda mu ddwaliro kugamba ng'eddwaliro lituukamu gweva ku malwaliro gano aga Museveni kali ka private gundi kiriniki naye muganda we ng'okeebaka mu buuti n'omusujja ne guwona ekiwummulo NUP tuteekewo environment jo waliwo ekintu kyenneewuunyiza bwe mba ndi wano nga njogera sisoma comments kubanga omuntu ajja kuŋŋamba ekigambo nze nve mu mbeera kuba nze siri muntu mwangu nabagamba nze omu ku bantu abazibu nakuba enkoko endwadde n'enjitta kakati sisoma gundi comments zijja kumulamwa ndi mukambwe kakati nzisoma nga nvuddewo nfuna obudde n'enjiddamu bulungi video yonna n'ensoma comments nyina comments ze nalabye eggulo empitirivu nga zigamba bwe ziti ASP weegendereze gundi ali eyo naye mwegendereze togeza n'omusisinkana takukubira essimu n'ogikwata ffe abantu ab'endeemu abavandimwe politikale bavandimwe bwampita sigenda lwaki embeera eyo etuukawo okukwekengera tutekewo environment ng'omuntu bw'osanga NUP tojulirira kusanga
biological bulaza banaye biological kiganye biological banaye oluzungu naye bannanga abantu bebuwama mu improvinga amasomero muwira kakati bwembokesa omwana omubi avumaganya nnyina naye omulungi atasanyusa kitaawe kati buwama mmwe bamaama kamukiwulire wulira biological sister nga teweegomba kusanga biological nga tojulira n'ogamba nti oba senga mbadde ne omwana wa nnyabo ng'ofunye owa NUP abantu bajje bawulire environment eri gye mbagambye ey'omuka kiriniki omuntu ajje nga abugujja omusujja gw'ebyobufuzi atuuke mu NUP ne bwe tumuwa obubi kakola atuule ategere kye bayita NUP Uganda egenda kukyuka naye bwe muna tuli bbaluwa empandiika abantu batutunuulidde olowooza lwaki abantu bonna abakyuse kubanga tuli mu transfer window lwaki bonna tebasayininze nga badda mu anti lwaki bonna tebasayininze nga badda mu jema lwaki bonna tebasayininze nga badda mu NRM lwaki bava eri ne badda eno twongere okutereeza embeera zaffe enjogera enkola ate tubalage nti tulina n'obusobozi obukwata omulabo oyo ekyo kyekiremye ebibira by'ebyobufuzi byonna kati muleka mbabuliremu basajja mmwe abasajja muggwemu okutya abo abakyala be mulaba abakyala basobola okwekolera ssente in fact batusinga n'okukola ssente nabagamba omukyala yagamba ngenda genda ejjuba netumubuuza ogenda kukola kisiina wabula ngenda situla edduuka lyange ngenda genda n'edduuka lyange abo abakyala balina ssente mubaveeku asobola wonna w'omusuula wonna w'omuteeka asobola okutunda ebintu asobola okutunda lumonde asobola okutunda buli kimu asobola okutunda ebintu byonna byasanze ne bwakuŋŋanya ebicupa ebiddugala n'ababiteeka awo omugagga ayinza okuyimirira n'agula ebicupa nga talina kyagenda bikola namugamba maama gyebale ebyo ebicupa byammeka mutwalo n'agula empute botolo n'agitwala nga empute naye nga yagadde kuyimirira kuyogerako naye abo abakyala basobola okwebeezaawo naye waliwo ekintu kye basinga okwetaaga omukyala alina gyava ne gyakoma yeetaaga security golooza nze kindi wa security n'amanya nti osobola omukuuma you can protect her ne bwe batoleese emmere yajja kufumba tiwetawanya na mmere waliwo amugambyeko vaayo tambula naye obiringa gwe omutunulira ki awo amanya nti kasita omuwa security bannayuganda balaakinga security naye balina we bagirabye balaakinga omuntu ayinza obakwatira kiri ekibakangidde emyaka 36 NUP bino ebyalaale bino awo twavuddewo abantu bateekwa okufuna shuwa ddiiru nga bawulira nti ekintu ekibadde kibakanga ebbanga kati kifunye solution. Wulira Isirayiri yayagala nnyo Dawudi okusinga Sawulo nti Abafirisuuti omusajja Omufirisuuti bwe yafulumanga bwati Goliyasi ne badduka ne bayingira ensiisira nga ne Sawulo ali mu nsiisira yeekwese ne babulwako omuntu Dawudi atuukawo bwati omusajja n'afuluma ne badduka ka Dawudi ke kaasigala ebweru ne kabuuza kiki ekiri wane nti mwana waffe ennaku anatuzimazeeko bwe tutyo kudduka oyo omusajja seba akugoba n'akukwata wano senga akukwata oba owedde nti ennaku 40 tuli wano omusajja kyatukola n'ababuuza ennaku 40 ekyo kyemukola wano nti ate kakati tutulabye ng'omusajja ajja golowooza senga akukwata akukola ki Dawudi n'abuuza banna ennaku 40 ze tuli eyo ng'eri amawulire gali ku gataliiko bisooto era olwaleero tubadde tusuubira Isirayiri kyekoza abasajja naye mulinde mu mawulire gafe agaddako nga teri kivaayo. Bibuli gamba bwe yafulumanga bw'ati n'ababuuza tewaliyo bonna ne bayingira ensiisira. Dawudi n'agamba kino ekintu kisoboka kitya? Dawudi n'ayimirira n'awa Isirayiri security. Dawudi n'awa Isirayiri security mu mbeera yali enzibu. Oyo omwana yatulagako yayimirira mu ttiya gaasi. Nengamba ne bannaye kati bulijjo abantu bakaba ttiya gaasi lwaki?
nga Kyagulanyi takaaba. Nambooze yatugamba mmwe nagezaako okwerijja ku lunaku olwo mbu nange mbeerewo okuba naye waali, naye ekintu kye nalaba ku olwo sikirabangako ebbanga lye mmaze mu byobufuzi. Kati omuntu bw'ati asobola otuwa security, nkubuulira abo abakyala munneeyikula kuba tekoogera. Omukyala bw'ona amwasuwalinga nti security eri ggulugulu, ajja kujoogera abo abaawo bonna naawe oti, naye ageze ategeere nti tosobola muwa security ng'owoomye. Ebyemmere tebibagira nnyo. Bw'oba olemeddwa emmere mugambe munaye leero yagaanye. Baba ne ssente, waliwo ekikazi ekibawa looni, waliwo ekikazi kigaba looni, kibawa looni, ajja kukwata kuzza ekikazi, oba ekikazi ekyo kinene oba kiki oba kiddugavu oba kibi bubi nga bakiyita kikazi, nange sikimanyi, naye mbu kikazi kirina ssente za Uganda zonna zaakyo ez'abakyala. Kati ajja genda yaleeta ez'emmere bwe kasita omwashuwalinga nti security weeri. Mmwe emmeeza yammwe aba NUP ekyo kyekyabaddeko nti Yesu yasooka kutegeka accommodation. Yesu yasooka kutegeka accommodation ng'ate eri well facilitated. Abeebuwama wamma mwaweerera kati nzikiriza temudda mu kuswala. Accommodation nga buli kimu weekiri, muli mu swimming pool. Ne bannaye mwe mulaba tugenda ne tuva ye Uganda nga tubonabona nga tuli bakakweregeere tutuuka wano ne munnange waliwo olumu lwebikyuka. Otuuka wooberera enkwerege sebo nga kativi kali wali ka dining kali wali wammanji waliwo swimming pool yommwe bakakwerege. Waliwo gym ne mama Uganda noba ng'olinako essaawa za gym. Abo abaana ba 2010 be bakubanga gym bakeera ku makya kutubonyaabonya mu Kampala ssaawa bwe ziwera nnya ne bannyuka ne bagenda enakulabye mu gym, ne bagenda egindi mu gym bamaze okutubba. Abo abakitata ne bagenda mu gym n'omusanga alina ennyama yamufuula ekyetere, yenna yagongobala atambula bw'ati, yenna yagongobala ekyuma kyamugongobaza kuba ye alinako n'obudde. Uganda bw'oba toli mubbi togenda mu gym ate ozijja bakeeranga kutubba ne bagenda mu gym. Uganda ogenda mu gym gomanyi kiki ekitegeeza, naye wano oluumu ziberaawo gym waliwo eri waliwo simanyi ekola ki, simanyi bw'oba oyagala kukola mugongo ogenda eri, bw'oba oyagala kukola liiso ogenda eno, bw'oba oyagala kukola kyenyi. Bayibuli yegamba bw'oba oyagala okukola ekyenyi ddya muzingu, ekyo kyono kimanya sikola kyenyi, nkikolera wano mu Ezeekeri nenkola ekyenyi, naye wano gym weeziri ez'abakakwerege. Accommodation ebeerako byonna. Yesu yakola accommodation ng'eriko byonna. NUP tulina okuba na accommodation. Abanene ba NUP muwulire, accommodation erina okuba ng'erimu ne biri. Ate otwala eggwanga nga tobirina. Eggwanga tulina okuyashuwalinga nti ne bino tusobola. Mbabuulira accommodation ebeeramu byonna. Ate otuuka otya mu accommodation n'obuuza bannaye ate akati paasi si bye byewaffe biri ebyewannasaza wire gende wannasaza omugamba akuwe ku paasi. Nedda, accommodation ebeeramu ebintu ebitono n'ebinene. Oleeta buleesi gundi n'ojingira ne bannange ndabye wano okutambula kulaba okudda kunyumya. Nafunye omuntu omuwandiisi obulungi agenda okumpandiikira akatabo. Bane nja bawandiikira akatabo. Nja bawandiikira akatabo nalabye ebintu nenkakasa nti kakwerege osobola okukyuka mu lunaku luno. Najja wano nensanga ebintu nengamba bannaaye nga nali nalwawo. Waliwo abantu abayingidde mu NUP ne beewuunya ne bagamba bane bulijjo ebyobufuzi bifaanagana bwe biti. Aba-NUP nkugambye waliwo aba-NUP abanyankole, waliwo aba-NUP abawesitana, abaalaba omulema mu omoro ne bamuweereza akagaali ne bagamba oyo tumugulidde akagaali nga tulyatunga bagulidde odonguso akagaali. Eyo ye NUP. Eyo ye NUP. Ffe tetuliiko ebyo. NUP etugatta ebintu byonna ne tubeera ba Luganda. Waliyo NUP nga ye Odongo, ye Okema,
n'atunuulira n'ansaasira n'amusaasira n'atunuulira asimwe n'agamba kitaata banaye nga kyakwerega kikoze kyo kakati tukuze tutya ekisaana kino nagira ng'odo nga yamba gundi naye mu NRM obeera oli awo nga zireeta ate omwogezi wa NRM baamugula buwanana olw'okuba ffe tuli baganda mutumanyira kwegamba ffe abaganda tetubeereko mu NRM abaganda ffe tukola appointment mwe ne muyitawo buyisi kwegamba ffe abaganda twali aki mu NRM kwegamba ffe mutujoga bujozi okitegedde NUP tulina oteekawo environment nga buli muntu bw'atuuka mu NRM nga bw'atuuka mu NUP awulirira ddala ekintu mukama yagamba Yoswa bw'ati mu ssuula ya 25 ssuula yakumeka bw'otuukanga zimba ebibuga waggulu ku lusozi ebyokuddukiramu omuntu akoze ekibi omuntu ayagala okwekweka ekintu adduka ayingiremu omwo bw'ayingiranga omwo awone NUP tuteekwa okubeera ekibuga ekiri ku lusozi era njagala okubebaza kubanga mukikomezaawo mu Uganda nti mu Uganda omuntu takyasobola kutya mu Uganda omuntu mu Uganda waakiri abeerako n'obuddukiro n'agamba bannaye omuntu ajja buzi n'awakwata essimu n'agamba bannange bantu bange bannange mulabe eyo abantu ne bakwatika ekyo kizze ku mulembe gwa NUP ogwa NRM gwa naasuwa mukange keezaala keekomberera oyo Besigye gwe mulaba yali abanaye ndogedde ku Besigye pulezidenti nsonyiwa ebyo mbivuddeko mukama nsonyiwa new signing kamwesonyiwe wulira tuteekwa okuteekawo environment nga buli kintu kitereevu bulungi tuteekwa oteekawo environment nga tuli kiwummulo ekyo bwe kinaatulema wateekwa okubaawo enjawulo okuva ku byasooka okubaawo eyo Yesu yagireeta abantu ne bategeerera ddala lwaki tuteekwa okuva mu ddiini zinnansangwa ate tugende ne Yesu kubanga zaaliwo lwaki yajja ate nga zaaliwo oba zaali zibatuusa gye balaga lwaki yajja so ebibiina kasita kyabalema nga tekibatuusa we balina kugenda Yesu wabiyingiriramu abatuuse NUP ebibiina byonna bwe biremwa bannabyabufuzi byonna bwe balemwa wajjawo last chance eyagikulembera ne yeewayo n'abeera sacrifice buli muntu ne yeetuukira Yesu yali tannaba kufa waliwo bwe baayitanga awatukuvu w'awatukuvu nga watuukibwayo bali ababede era nga be batutuukirayo naye Yesu bw'amala okujja n'ababede kati naye bannange kati otwala bbanga ki nga towulidde ku linnya tuli nawe Ingrid Kamateneti be babede abaatutuukiranga munnange sibetane nnyabo bulungi munnaye madamu tuli nawe bane nga bw'otawaana tuli nawe osobola okutuuka awatukuvu w'awatukuvu tuli nawe oba yafuwanga yafiira mu COVID naye mukama yeebazibwe kubanga yatuleetera alternative NUP mukimanye wuya tuli alternative tuli solution tuli answer tuli kyakuddamu kati answer teba yakubuusabuusa answer ebeera ntuufu mu mathematics bamanyi n'okugipuruvinga kuba lwe bakisomesa nali neerabidde kwolwo nali sisomye lwe basomesa okupuruvinga answer nali sisomye simanyi answer bw'omala okugifuna ate ogizaayo eri n'ofuna kiri kye watandise nakyo bw'otafuna kye watandise nakyo eyo teba answer nga bw'ogize eno n'eno esigala ejaawo waliwo omusajja yatusomesa nga masa gamba I think of the number if I add on simanyi what it equals to what simanyi mental work pyapya nga nze buli sawa bakuba bukubi era nga nasiba ennyama era kitajja n'embooko ye I think of the number pyapya nga agenda ate gwe atampa budde kulowooza
tampa budde kulowooza. I think of the number when you got what pya ningamba okay. Era nga kasita mulaba nga yayingira ne mmanya n'ensiba eggodo n'akuba n'agenda. Bwe natukanga ku bya SST ebyokulowooza awo nange ne ndyoka mbaako nekyenteekawo. So muwulire mu bannayuganda aba NUP ekyo ekyammwe kyembawadde accommodation, tutekewo accommodation abantu bafiitingemu, tutekewo enjawulo. Tuli byakulabirako, tuli ansa, tuli kiddibwamu. Kati ffe tetubeera mu ntalo za byabufuzi, tetubeera mu sikando ya nguzi, tetubeera mu gundi yalidde. Kati bali basobole okulaba ffe tumulise, bali bajje batuuke eno bafune emirembe. Mmwe emmeeza yammwe abalala abatali ba NUP, emmeeza yammwe nagitadde eri wammanga nga mbagamba, bw'oba owulira nti okooye ebyobufuzi nga bikutamye, babikutamiza mu gundi n'ogenda mu gundi, babikutamiza n'obivaamu. Gwe wagaana nze mbeera independent. Ffe tulina rooms ezimala. Osobola okujja mu people power, osobola okujja mu NUP. Yesu yasooka kuteekawo accommodation to accommodate. Oba olina ekizibu kitya, oba muli bangi mutya, mu lunaku ne bwe mujja obukadde 10 oba 7 asobola okuba accommodatinga. Tewali bugamba ate omujjuzo mungi nnyene wa Yesu mugira mulindako, banange tujja babuulira, bannange ekisaawe kijjudde mulindeeko, Yesu kati ali bize mulindeeko, kati ate tujja babuulira ekiddako, kati olwaleero tuyagala bamadiguli bokka. Ewa Yesu tewaliyo mujjuzo kubanga accommodation weeri. Mu NUP we are ready and you are welcome everybody. Buli Ugandan you are welcome. Nga tuyimiridde mu kitabo kya Mathew 11:28. Ekiwummulu kiri wano. Abakoye n'abazitowereddwa muti nammwe munaawummula. Muleete emigugu gyammwe emizito. Bannange nalina omugugu omuzito nga nze n'ekikumi nkikaabira. Waliwo omusajja gwe natwala enansana nanneefuulira mbu naaganya okumpeezange, ngugano te okumpeezange nga nkuvuze paka nansana ate ozisalako. Ate ababodaboda kasita balengera egundi omusajja namuyingiramu nankwata nze nandika kweregebwe nti ne bamubuuza ati kino mbagamba kyange kayagala kunkuba nnyondo. Ababoda ne bayimirira. Kwegamba mumwe mututta kasita twateekamu ennyondo. N'ababuuza oyagala mmeka? Ne mugamba ze twatiisizza z'obumpa. Ne bamugamba omwana mu ssente agende. Nga nzikaabira nga nnina omugugu gw'essente, nga nnina omugugu gw'obwavu, nga n'omala oli ebitaano byange ku booda muganda wange nkukutula okugulu n'owejjinja bisaakakadde. Naye naleeta omugugu gwange ogwali gunnuma ne nguteekewo oyo omwana atamanyi genda emagere. Omusajja yampadde biliyoni 4 n'ateekako ne kapulaasi bwe mba nkyetaaga. Pulaasi n'enzigaana. Mulete emigugu emizito. Egy'ebyobufuzi mugireete wano naye girimira mugitwale wa Yesu. Abo abantu babiri mujja kuba mumaze. Amuza living example. Jo waliwo omuntu yagamba enewere bakati tenyirira gyonyirira n'ogamba nti walwala ensekere. Siyinza kukweka gye nayita, omanyi mmwe mutulimba nnyo. Omuntu nga weebika olubugo n'ogamba ate munnange ffe waka twebaka ku mifaliso ndowooza era nagenda okukula okutegeera ng'ewaka waliwo omufaliso. Gwe okakasa olina emyaka emeka okuggyako nga wazaalibwa 2000, naye abali mu 9 okudda eri temunnimba batono nnyo, batono. Najja ne muganda wange awe Kampala nga tugenda kukyalira taata, twali ku London. Waliwo chambers ze bazimba awo awali mega supermarket, baziyitanga batya chambers ezo ezaali awo awali mega. Waliwo looya waffe nga bamuyita naye mwerabidde musajja mukulu nga twagala akole ku nsonga za muzeeyi. Muganda wange muto namuleeta nga ayagala kulaba ku taata, nagamba njagala genda kukugira. Ne mugamba yagala genda kugira ne tugenda awo ku chambers awo wetwali ne mutwala ne mugamba gira. Natuuka natula bwati nawe.
nengamba bwiri nga siraba kugira bwengira nimugamba aweewogera nangamba wano anti alaba ekisowaani ekigumbya nagamba wano nti maze tugende nimugamba agira teyagira paka lunaku lugamba ye yayingirayo nga asuubirawo enkoma alyoka akangabale yagamba tugende maze tamanyi nabwe bitandika kati nze gyenvu ate kakati nze nkwekeyo mumanyi emigugu gye nalina ku mutwe wama nebaza mukama alina gyatujje kati nawe wali wamaakoye nga zitowereddwa yesu ali wali ebyobufuzi gira bwoti genda emagere oba ku kavule bajja kukusangawo ku lwokubiri olujja guyimirira awo security gulugulu kubanga ne nabbanja asula kyemmanga awo kiwali kijja kutuukako ng'oli awo ku kavule mukama abasajja ba Museveni bayodde ettaka ku kavule naye terina kye ligenda bakolera mu linnya lya Yesu mukama nsabidde n'abantu bano nsabidde buli kinoomu ali wano waliwo abalina emigugu emizito leka bagikuleetere mukama omuntu azitoye n'oguntu ogulwadde simanyi ogulogo simanyi biki simanyi yakola bitya simanyi biki byakola bitya oyo mutikkule n'ab'ebyobufuzi muti nammwe ab'NUP mubeere ekyokulabirako Uganda etambule mu linnya lya Yesu mbasabidde amiina tusisinkane enkya mukama bw'anaaba ayagadde gamba nti ayi mukama olunaku lwolwaleero mpulidde ekigambo kyo nenzikiriza n'omutima gwange nenjatula n'akamwa kange nti ndokose mukama ndokose mu linnya lya Yesu amiina buli muntu gw'osanga e Uganda mugambe nti Museveni asula n'olanya ku buliri buli lw'osanga omukyoli yenna waali mu mugambe Museveni yaziika enkobe abasobola okutuukirira omusajja Ssaabalamuzi bw'aba teyali mu ddiru y'okutta Oulanya akole court order baziikula Oulanya nze ndi mwana w'Oulanya njagala tukole DNA y'Oulanya sikkiriza eriwo mu bagambe waliyo omulenzi yeesiba ku Oulanya tuziikule Oulanya tukebere DNA bwe mba siri mutabani w'Oulanya kuba tutekuteekawo embeera lwaki twagala baziikule Oulanya kyeyensonga mugamba mutya mbunze nkole DNA ne mutabani wali mu parliament bw'aba si ye wuwe nga nze wuwe ate nkola n'oyo njagala kukola n'Oulanya ali mu ntaana mulabe bwe bakola DNA bagambe bannanga ate enkobe mujja kutegeera Oulanya waali Museveni alina Oulanya Museveni yayonka embwa Museveni yayonka endiga Museveni ali mu kusamira kafungula nkete bannayuganda tugende ku maviivi tusabe tusiibe twegayirire mukama atuggyeko ekivume kino otherwise Museveni Bayibuli egamba nti bw'osoma Bayibuli egamba eggulu erisooka eggulu eryokubiri eggulu eryokumeka Bayibuli egira emitendera gy'eggulu n'ensi geographically simanyi waliwo ensi ey'okumeka wali Museveni alina ensi gy'alimu mu bulogo mu mwoyo ensi Museveni gy'alimu ffe tetunagiyingiramu mu kusaba naffe tulina okusaba okuva mu nsi esooka tugende tumuwalabanye bwe tunaatuuka mu nsi gy'alimu oba ne tumuyisa tujja munogolayo mbabuulidde omuntu asula n'omulambo gwa supiika wamma mukama bawe omukisa nsigadde nze SPRC Mowire Bible and Politics tusisinkane enkya essaawa ze zimu mukama bw'anaaba ayagadde mubeere bulungi mweraba